Bishop Paul Ssemogerere. Bishop Paul Ssemogerere yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 June 1956 ekisubi Busiro mu disitulikiti y'e Wakiso. Okusoma yakutandikira Kigero Primary School gye yava n'adda ekisubi Boys gye yakolera ekibiina kye ekyomusanvu. Yagenda ku St. Maria Goretti Senior Secondary School e Katende gye yakolera senior eyokuna. Mu 1976 ne banna abalala 7 bayingira seminaaliyo ya St. Mbaga Seminary Eggaba era be baagisookamu. Bano tebaasooka mu seminaaliyo ento nga bwe kyalina okubeera kubanga baali bamaliriza senior eyokuna. Mu 1978 Emmanuel Cardinal Kiwanuka Nsubuga yamusindika mu seminaaliyo ya St. Francis mu America era eno gye yakoonolera diguli ye ey'okubiri mu by'eddiini gye yafuna mu 1982. Ng'ennaku z'omwezi 21 Novemba 1981 Ssaabasumba w'e Wakeland Bishop Lambert George yamuwa obudyankoni. Yafuna obusaserodoti ng'ennaku z'omwezi 3 June 1983. Ssaabasumba Cardinal Emmanuel Nsubuga ye yakola omukolo ogwo. Yafukola nga musaserodoti mu ssaza ekkulu ery'e Kampala mu bifo eby'enjawulo era yakola emirimu mingi okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga 2008. Yalondebwa okubeera omwepisikoopi wa Kasana Luweero ng'ennaku z'omwezi 4 June 2008. Ono n'atuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omunaana 2008 mu Lutikko e Kasana. Omukolo gw'okumutuuza gwakolebwa Ssaabasumba omugenzi Cyprian Kizito Lwanga gwe yali addira mu bigere ebiseera ebyo. Bishop Cyprian Kizito Lwanga yayambibwako Emmanuel Cardinal Wamala eyali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Ng'ennaku z'omwezi 8 April 2021 omutukuvu Papa Francis yalonda Bishop Paul Ssemogerere okubeera omukuumi w'essaza ekkulu ery'e Kampala oluvannyuma lw'okufa kwa Cyprian Kizito Lwanga eyali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Ng'ennaku z'omwezi 9 December omutukuvu Papa Francis yalangirira nga Ssemogerere bwamuweeredde eddalo bwa Ssaabasumba bw'essaza ekkulu ery'e Kampala ng'okulangirira kuno wano e Uganda kwakolebwa Ssaabasumba Luigi Bianco, mbaka wa Papa wano mu Uganda. Ssaabasumba Paul Ssemogerere atuuzibwa nga nnaku z'omwezi 25 January omwaka 2022 lwe lunaku olw'enkya. Omukolo gw'okumutuuza gugenda kukolebwa Ssaabasumba Luigi Bianco, omubaka wa Papa mu Uganda ku Lutikko e Lubaga, ng'ayambibwako abeepisikoopi abalala ne bannaddiini. Kitaffe omwepisikoopi Paul Ssemogerere tukwagaliza birungi byereere ku mugugu guno gwe weetisse ogw'okukulembera endiga za Kristo. 88.8 CBS FM.